mukozi munaffe wano Ssemugenyi Siragi munasinga akolera ku radio abamanya yatulira mukazi we Bashir mu programu ye Ekiri Atabaala akuweereza Ekiri Atabaala negolo tafiiriddwa no taatawe afiiriddwa taatawe Muyimbwa Mustafa wewaffe eri Butambala agenda kuziikibwa e Kawalanzigo Namiryango mu Butambala district. Ngambye Ssemugenyi Siragi afiiriddwa taatawe akola naffe wano ku radio mu Ekiri Atabaala afiiriddwa taatawe Muyimbwa Mustafa owe Kawalanzigo Namiryango mu Butambala district bamuzikalire essaawa 10 abe Butambala tubabikidde mwenna abali awo mu bitundu ebiri awo Kawalanzigo awo Namiryango mujja kuba muzika mukadde waffe oyo Muyimbwa Mustafa ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Kitalo nnyo naffe wiiki eyo egyagweredde nga tufiiriddwa mukadde waffe agiwamala awo takuba abasobodde okwetaba mu kuziika mwebale tukwata kitundu kyafiiriddwa mukadde waffe of all seasons yatufuddeku n'abalala abafiiriddwa abantu baabwe. Kitalo nnyo kitalo otuseera kino tuba ne Hajji Jamiru Ssebalu munaffe ne Butambala ew'ekawami. Hajji Jamiru mwaka gubadde muwanvu watuleetera engombo y'akawamiwo mwaka ogwo guli era tulina tugitambuza abagitambuza naye byonna byobadde otuwa ebimu bifudde mu luko lwa covid nti business abantu tezitambudde nga bwe badde balowooza n'ebirooto by'abantu ebimu tebitambudde abasinga obungi wadde n'abamu ebirooto byabwe bitambudde era abamu wadde mikwano gyange abadde bali bapangisa nyumba bazingira tezinnaggwa baze baseemu mu nkokoto wakati mu ebyo nga ati ono nkibala abalamu tekijja. Twagala Jamiru era nga baze tubuuzaako tuyise 221 bwe mbadde twatandise n'akayimba n'ak'omwana oyo gundi Dr. Hildman ng'agamba mwaka guno nga mpuliriza ebigambo bijja bigira wiikendi bajja kuba nnyo obuyimba obwo naye bye bayogera mu nnyimba zaabwe biwa essuubi naye omuntu yeteeketeeka etya 221 nga bw'ali mosikese kitera okugamba nti omwaka oguyise gutwale nti weteekete ogujja twagala abantu bakubire mu ttooki naddala ow'ebyobusuubuzi alabe 221 amwiteka. Abantu bonna nalabye mu kusaba buli wootuuka wonna ebyalo byonna abantu basabye ssente ez'emiyoga. Nonna abantu baba abangi nga basaba ssente ez'emiyoga gavumenti erina okwekuba mu ttooki naye kirowoozeeko bwe yali ebaliridde abanaasaba ssente ez'emiyoga lwaki bangi nnyo ku mulundi guno kitegeeza balina okwongeramu ssente. Ekyokubiri bangi nnyo bawa ssente z'emiyoga bamanyi kyezitegeeza kubanga emiyoga ssente egayo sasenza ssente n'emiyoga kati abantu bangi bayingidde emiyoga ne ssente z'emiyoga tamala ze babalingidde kubanga bangi nnyo olw'embeera eyo. Kinaakola mwaka 2021 mu area y'ebisuubuzi gunaaba gutya era oli agweteekereteekera atya asobole okubeerawo n'okutambuza business. Hajji nambigasse otandikiremu ng'ekintu okikube bulungi mu ngeri ya covid. natwali akutaataaganya kituufu nnyo. Ssebo Mukulu Siragi neyanziza webale nnyo webayire ddala kwanjula bulungi bintu ebyo. Okusooka nange nkubagiza mikwano gyaffe abafudde abafiiriddwa abantu era nsaasira abalwadde. Tulina taata waffe mulwadde Haji Mawazi wa Lusimbi okuva erwa Masaka. Tulina abantu bangi abatuusiddwako ebizibu eby'amaanyi naye ate era ng'ogambye ate waliwo abafunye essanyu waliwo abamu b'ogambye abayingidde enju nga tezinaba kuggwa naye baga nti akutwala ekiro omusiima bukedde mu buzibu buno bwe bafunye obw'okubeera nti oba renti bamusaba ate sente tazirina zimaliriza nju kimufoosinze okugiyingira nga tenaba kuggwa naye isoke enjugi kubanga it is you gwe tokolera muntu mulala yenna tokola nti gundi akulabe ebyo ebyabanda be byalinga byadda kati ekiriwo gwe wennyini. So abo njagala kubayozaayoza njagala sebookerize nebazeeko ku bahajjati bange Hajjati Sulaina Namasuba ne Hajjati Rashid Kawami
okunzuukusa n'okundabirira sirabika bubi alhamdulillah mbeebazizza kituufu abongera empeera ate bedduwa yaabwe wemba ngikubuuliddeko mukamba yes okomaawo nkomaawo inshallah ddala yesewo bakaddiwe naawe kituufu njagala okuyozaayoza abakoze emirimu abantu bakoze emirimu mingi naye mukulu Siraji ekizibu kati ekiriwo mu mirimu ti ate aboonoona emirimu nabo beeyongedde tulina abantu aboonoona emirimu tulina ababbi ku mirimu mu byalo eyo kati ate ababbi beeyongeddeyo abantu bangi abeeyongedde nga mubutuufu tebaliredde kukola wabula obutawaanya emirimu egy'abannaabwe kyenjagala nsabe buli muntu anoonyeeko ki kyakola tusobole okulaba nga tugenda mu maaso kubanga tosobola kukulaakulana ng'obba bubbi tekisoboka baga nti ennaku z'omubbi zibeera 4 era lukyo olunaku lumu ne bakukwata ate mwatu bayinza okukwata ng'obadde ofunye tutumu obadde okoze ebintu abamu bye balowooza nti gw'obyekoledde naye kali akeemabega ne kajja ne kakuleetera obuzibu. Omwaka 2021 gugenda kubeera n'enkyukakyuka nnyingi nnyo mu bulamu bw'obusuubuzi. Tulina ekigambo ekiyitibwa disruption kwe kubeera nti nno ensi yonna mu nsi yonna wabeerawo entegeka eriwo nti ebintu bijja kutambula nga bive wano bidde wali. Twali tukoze enteekateeka eyo oluusi mu luzungu bagiyita strategic plan. Omuntu ayinza okubeera n'ey'omwaka oba ey'emyaka 5 naye tuba tuli awo covid n'ayingira. Okuva covid lwe yayingira yatawaanya buli kintu kyonna. Kaakati nate si covid yekka, kati ate wayingiddewo n'ekintu nga kirungi naye ng'ate nakyo kigenda okutawaanya ebintu ebirala. Ekiyingiddewo kwe kubeera nti nno tekinologi yeeyongedde kubanga abantu mu covid ate bongedde okuyiiya. Kati tekinologi bwazze kitegeeza ti tekinologi agenda kukendeeza obungi bw'abakozi abeetaagibwa buli wamu. Kirowoozeka ne mu lipooti eyafulumye eya World Bank nti bwe tunaatuukira 2025 ojja kwesanga ng'obungi bw'abantu abakola human factors nga kati nze nga bwenkola n'ebyuma emirimu gye bagenda okukola gigenda kubanga gyenkana. Kitegeeza nti nno obwetaavu bw'abakozi bugenda kukendeera era nga kati bw'otandika okubulaba kuba kati otandise okulaba nga ebintu bingi ebyandibadde bikolebwa abantu abangi bikolebwa muntu omu. Edda nga nkyasoma ku Shimoni awo twagendangako ku UBC ogijukira mukulu Siraji ogimanyi ne tusanga yali radio Uganda naye ng'osanga abakozi nga bayitirivu obungi buyisinganya naye olwaleero tekikyetaagisa kubanga computers zajja ebintu biri automated ebintu bingi nnyo programs ezimu zeraninga zokka kati abantu bangi baba tebeetaagisa. Badde baleeta abantu akatemba akakole kati batekawo katuni yennyini n'ojogeza akabaka family planning katuni zezogera kakati awo we tugenda mu kiseera ekiyitibwa okukozesa big data ekola mu bitundu nga kati woolaba nti eriyo okulonda kubindabinda kujja. Edda okulangirira ani asinze kyatwalanga ebbanga ddene nnyo. Ojjukira mu Electoral Commission naki kubanga bakuŋŋaanyanga data oyo nga bantu be bamuwandiika naye kakati olwaleero systems eziriwo owulira buli gye bamala okulonda amawulire nga gakola ki nga gafuluma. Kakati waliwo ate e-commerce kwe kubeera nti nno abantu bakola ebintu naye nga tebibeetaagisa bukuseetuka. Omwo mwe muzze deliveries z'owulira nti kati wooteeri osobola ogituma akatogo ssaawa zino n'ogamba nti Serena gye muli kale mumpeereza akatogo ndi wano emutundwe akatogo ne kakola ki ne kajja. Osobola okulagiriza engatto ng'oyita mu e-commerce nga tovudde wooli ng'engatto ogirabye n'obaga nti engatto eyo mugindeetere mbasasule engatto ne bagireeta n'okola ki n'osasula. Kati ezo zonna disruptions bye bintu ebipya ebigenda okubeera nga bijja. Kati ebintu ebyo bwe bibeera nga bizze
kitegeeza nti omukozi yenna anaawangaalira ku mulimu gwonna ateeka okuba nga alina obumanyi obusobola okutuulaawo. Bw'oba ng'oli mukozi ng'olina wootudde, manyi abasinga mukyalika kaakati, njagala olabe bumanyi ki bwe weeyongerako. Olina woobadde mu mwaka 2020 naye kati essaawa etuuse obeeko kye weeyongerako. Omanyi kompyuta, olina sikiru ki endala, kubanga mukama wo tagenda kwagala diguli eyo yokka gy'olina. Nedda, kati ayagalirako envendiirwa. Envendiirwa bye bintu ebirala by'omanyi. Nga kati bw'olaba, kankugereze mu Kulisiragi, olaba motoka eyo eya Coca-Cola oba eya Pepsi-Cola, motoka eyo agivuga ateekwa okubeera ng'alina diploma, either eya accountancy oba eya marketing. Ate mu motoka mwennyini Turnboy naye abeera ne diploma oba ya accountancy oba marketing, kubanga bo bombi emirimu egyo bagikola ng'ate bwe bavuga mu motoka. Tebalina muntu gwe balinda ku kitongole eri ti agenda obabalira ababalire bwe batunze ne sente ze baleese. Bebo era eri bakolagana na byuma. Kakati gwe obenga ebintu ebyo tobisomye, kitegeeza nti okufuna omulimu ogwo oteekwa okuba nga either olina diploma naye ng'ate olina ne driving permit, osobole okuba ng'osambisa amagulu ki abiri. Kakati gwe wonna wooli laba sikiru ki gye weeyongerako, kubanga bw'onooba teweeyongeddeko ogenda kuva ng'ova mu kibalo. Then omusuubuzi owaffe owa bulijjo, ebintu bikyuse nnyo. Luli tubadde tulina obutale nga mutuula butuuzi awo ne mulinda abaguzi ne bakola ki ne bajja. Naye kaakati mu mulembe guno gwe tugenzeemu, gwe tumaze okuyingiramu, omanyi nti tulina abantu abamaze okuyiiya nga amanya ti Jamiru oyo buli lwa 6 agula kilo z'ennyama 2, yeetaagirako ennyaanya, yeetaagirako cukamba naki, oba n'agendayo n'amugamba nti nkuleetere biki. Kaakati Jamiru yandyagadde ebintu ebyo naye obudde tabulina. Onoobudde obuyimirira katale, kubanga olweggula aba akooye tasobola kuyimirira katale kugula bintu. Naye bw'alaba mu Kulisiragi ono, nsonyiwa okugezaako, ng'azze ng'asobola omukolera ekintu ekyo, ne bw'aba amwongeramu akasente katono akkiriza. Kakitegeeza nti gw'asigadde eri ku mudaala gw'ennyaanya togenda kutunda, kubanga already wano waliwo omuntu kaakati go between asobola okubeera ng'asanyusa asatisfying need eya Siragi, ayeetaaga ebintu. Kaakati ogenda kwesanga nga gwe totunze. Kaakati gwe ng'atunda wonna wootundira, kobe ng'otunda ngoye, kobeere ng'otunda motoka, essaawa etuuse eya deliveries, abantu batudde n'amamotoka mu zibondi. Naye ogolowooza enteeseganya gy'olina ne client yo nazze, omuntu ali eri omulaalo oba ali eri ebutambala, nga singa ozze n'omusomeramu ekibalo, gwe n'otunuulira motoka eno, ti motoka eno okuva le nagireeta emazeewo emyaka 3. Naye lwaki sigenda nenjogera ne Jamiru ono ekawami ne mugamba nti omanyi, singa nkuwa motoka eno n'oba ng'onsasula sente bwe ziti buli mwezi, motoka ojja kugimalayo, ate bw'ogimalayo efuuka yiyo. Yenkola edda eya haya purchase, ekyo kyekyagireeta. Kati wano olw'okuba abantu tebakimanyi, oli asigala n'emmotoka. Omanyi nti mukulu Siragi, mu bonds ezo mulimu motoka ng'emazeemu emyaka 5. Kati motoka bw'eba emaze emyaka 5 mu bondi, ddala oba okyagijjako amagoba. So omwaka gwe tugendamu 2022, ekisookera ddala tosuubira nti ebintu bigenda kubeera nga bwe bibadde. Ebintu bigenda kukyuka. Njagala ngende ku kigambo ky'emyoga. Emyoga eyo community funding, oluusi eyitibwa crowd funding. Ensi zonna mu nsi yonna zikikola. Olaba abakyayina bano lwaki bajja wano ne batuvuluga, ne batusinza amaanyi, nti ewaabwe okusooka balina funding. Bagezaako okukola evacuation, okujja abakyayina mu China, bafulume ebweru bagende bakole, era babafunira fund esooka eba grant, babawa bwi grant. Tigwogambye oti oyagala genda mu Kampala, oyagala sente meka, ti 2008 tukuwe 2000 genda. Kati baba muwonye, kubanga aba agenda gende eno atandika okukola, naye buli sente zonna zanaakola okuzizza bagenda zijjako omusolo. Kati olwo gavumenti eba ekola. Kaakati ate singa atuuka eno nga bamuwa 2000
n'atuuka ng'emirimu gy'ayagala okukola eno mu Uganda gyetaaga sinse 4,000 ayinza obbagamba nti banne munyongereyo ensinse 2,000 kati ku olwo tebazimuwa buwinga grant wabula bamuwa ebbanja naye ku sente ku 2% sinsi 2 ku buli 100 kumpi kuwa kati naaba ng'alina capital mungi ng'ate sente ze ziri affordable kati wajene waffe n'atutuukamu ffe abeewolera ku 24-25 olaba nti nno tetusobola kuvuganya naye kakati ne Uganda kyekoze etaddewo emyoga kino bubondo president yakireeta mu lulimi lwe nti obwo bwe bubondo nga bwe twandikoze obubondo ene waffe naye obubondo buno wandibadde bw'abantu abalina bye bakola nga bifaanagana nga kati boolaba bali ab'entebe boolaba aba welding boolaba abantu abali mu mulimu nga gwe gumu abantu abo ne bafuna ssente ne beeyongeramu amaanyi mpozi obuzibu obuzzeewo kaakati abantu bangi nnyo abafunye ssente ezo nga mu butuufu tebafunye ssente za mirimu era abamu bafunye ssente ne zibayambako ku Christmas naye kati ssente ezakuyambeko ku Christmas ate ssente ezo bazisuubira okuba nti wazikozeseza mu mirimu kati oba tewakoze mirimu kati kigenda kuba kitya endala eddibu lyendabawo omukulu Siraj kwe kubeera nti nno kituufu abantu bafunye ssente naye kituufu nti abantu basomeseddwa enkozesa ya ssente abantu basomeseddwa enfuna ya ssente eyo mukulu Kasolo abadde agisomesa bulungi nnyo era abantu ne beetegeka ne bakola obubondo ne bakola ki era ssente bazifunye naye okukozesa ssente zino ze baafunye ndowooza waliwo eddibu ly'amaanyi nnyo ti abantu tebamanyi era omuntu waliwo abaziina mu nju abamu balowooza za gavana butereevu abalala balowooza nti kasiimo kati bugenda okukya nga ssente ezo mu butuufu tezikola ki teziriiyo nkuba omulanga buli yafunye ssente zino tisente zikozese ssente zigenda kuba nnyingi nnyo kaakati naye ssente buli lwe zibeera nnyingi ojja kwesanga nga n'emiwendo gigwa kaakati ssente bwe zibeera nnyingi zewafunye zikozese bulungi ndowooza mukitegedde bulungi ensonga eyo bwetambudde bulungi nyongera okubikira bannaffe abali butambala nti kitaawe wa mukozi munnaffe wano Ssemugenyi Siraj kitaatawe mwana muyimbwa Mustafa afudde bajja muziika e Kawalanzigo na Miryango mu Butambala district leero ku ssaawa 10 katugendeko mubatekino bana batubulira essimu gye tuteekeddwa okukwata obukozesa katugende wet. My granddaughter bought a Technocommon 16S and won a fridge. My son also won a TV and is always teaching his boy how to swim in the middle of my house. My girls are always glued to their new phones, enjoying free 3GB data from MTN for the next